Muna Uganda amanya zerobi. Ngenda kubasaba politics tusoke tumuteke mabbali. Ne bino bya kutasa bulamu. Big size bebe kulumana oli musajja wa kabinyo. Undazeko loboy. Undazento oli muzadde atolumirirwa muna Uganda. Ebyo kunyizibwa bitadde mabbali politics omutadde mabbali. No sala wota sobulamu. Gwe nali olabanga kano ka positive katono. Necha amanyi nnyo. No muntu abadde tamanyi kati ategedde nti sami mulwadde. Abantu abalala munato sonyo okubesibwa ko nga temutwagala. Mwana guno mwezi mulamba. Katera mulinda kutuke munyige RIP. Mujje kumazika ge mu speech nti abadde musajja mulwanizi wa dembe wa gwanga. Abadde musajja mulungi. Gala ompulirize bulungi olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero katwogere ku bintu ebibaddewo oba ebitambudde around the social media. Ensonga zibadde nnyingiko ne katulondemu ezenkulu. Emu ku nsonga gye nsinza okutunuulira gye ya Bebe Cool yavuddeyo n'abaako obubaka bwe yawandiise ng'abusindikira omukulu Sami owa the Mighty Family. Okuva obubaka obwo bwe bwazze ebintu bingi ebizze bingi ebyapeniize ku intaneti ebigambo bingi tugenda biyisaamu amaaso tubeeko naffe kye tutegeera mu ngeri emu. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeko mu maziika byonna tugenda kuba nga tubitunuulirako ate nga ne mu tiimu Babi Kyagulanyi waliwo eyafudde nabyo katugenda kuba nga tubitunuulirako katono. Naye omulamu omukulu General Museveni akulembera eggwanga lino Uganda Dala ayagala ensi eno agyagaliza. Tugenda kutambulira awo gwe bw'oba otuddeeyo n'endaba ye ey'ebintu ddala eggwanga alyagala era alyagaliza. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Ayagala Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Ayagala Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Ayagala Holdings Uganda Limited. Have it all. Tugenda kutunuulira ebintu bingi. Kyenjagala tambula nange tubeeko bye tutegeera bye tuyiga. Posti ya Bebe Cool etegeeza ki? Eyina amakulu oba teyina makulu? Byonna tugenda bitunuulirako. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko musiibyeyo mutya bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mbaanirizaako bannayuganda nga muli mu kyondo kya Buwarabu, bannayuganda nga muli mu mawanga yonna gye musinzira okuba nga munoonya lupiiya mwebale kuyiiya. Tutambula ne Aj Abudungabo mulombi wa Dua. Munoonyeeko ku namba y'essimu eyo yennyini gy'olaba ku screen awe wali krani mukwano gwange. Ate era tutambula ne Jjajja mu Malansonga ne munoonyeeko Jjajja mu Malansonga. Bingi ogenda kuba nga ate obiwona ebizibu eby'enjawulo. Nzikiriza tutandikire wano. Olunaku olwaleero ensonga esinza okukwata omugamba abantu naddala ku intaneti y'ensonga ya Sami. Ensonga ya Sami abantu bangi bagyogeddeko. Waliwo abavudde ne bagamba ekibiina kya NUP tekikoze kimala, tekiwaddeewo era kiganye okuvaayo okuyamba omuntu waakyo oba omulwanyi waakyo. Bingi ebigambo biri mu kutambula naye mu bingi ebitambula mwe muli bino nti omukulu Bebe Cool kye yakoze. Ekisookera ddala Bebe Cool kye yakoze kibi, amazima gali nti kye yakoze kirungi. Kye yakoze kirungi. Ku ekyo tumu appreciating kubanga
ekisooka mu bulamu mu nsi eno bulamu bw'oba n'obulamu ebirala ogattirako kati Bebe kye yakoze kituufu naye ensonga engeri gye bakuttemu abantu ebintu bino sirowooza nti oba oli awo ntuufu naye ate era tujjukire buli muntu alina interest ze mu nsonga eno buli muntu ayogera okusinziira ku interest ye alaba atya abyagala atya bimusanyusa bitya oli bw'avaayo n'agamba Kyagulanyi lwaki topostinze Sami naye nga tulina obutambi nga Sami agamba nti teyeetaaga Kyagulanyi kumupostinga olw'ensonga ez'ebyobufuzi Sami ze yayogera n'amala n'agamba nti teyeetaaga kusondera bannange ddala singa wabaddewo okusondera nga bagamba nti atusondere Sami ddala NUP esobola olemererwa okusondera Sami sente ekyo kibuuzo kyo gwampuliriza mu kiseera kino mulwadde amazima gali nti Sami mulwadde naye abaana bavudde ne bagamba nti tebeekakasa era intaneti eno egenda kuleeta ebizibu bingi intaneti egenda kusuula abantu intaneti egenda kulowoozesa abantu ebintu ebitasaana kubanga ndaba entalo naddala olunaku olwali entalo ezibadde ku intaneti ntunuddemu ne ŋŋamba kati wano weetaaga kusirika bw'otasirika oyinza okusanga ng'oyogedde ensonga etali ntuufu of course bingi ebitambula naye kaakati mmwe akole kiye nga Kyagulanyi si ye muntu apostinga everyday Kyagulanyi si ye muntu amala agavaayo ku nsonga ezimu banaye ne position mwali ebintu bingi amawulire amakyamu mangi abantu bangi abapretendinga nti balungi naye nga bakyamu mukirowoozemu watifu nga Kyagulanyi avuddeyo n'apostinga Sami olunaku ne lukeera ku makya ki ekigenda okubeerawo leero ntunuulidde abantu nga batandise okukuba Bobi Yanga yavuddeyo n'akola statement ku Spice Diana abantu batandise okumwambalira kati amazima amatuufu njagala mufune ekifaananyi ekyo nti Bobi Yanga abadde nga atambula ne Bobi Wine oba atambula ne Bobi Wine mu kiseera kino nga yakoze statement nawulidde ku bigambo bye yayogedde yagambye nti abamu temwabitegeera Spice Diana si y'omu nze abankwata ne bampamba baali ba UPDF teyali Spice Diana mugamba okujja okundaba naga nti mumanyi ki oba yajjanga n'andaba mu kkomera ebyekyama bannange bino intaneti eriko amawulire omuntu ng'anoonya views omuntu ng'anoonya following Kyagulanyi waayinza okugwa mwe mwagala atuule ensonga za Sami I'm sure wanaabeerawo like obwetaavu era tujja kulaba ng'avuddeyo oba nga bavuddeyo naye for now nawulidde oba abeera muganda we oba mukwano gwe awo simanyi ayitibwa Ruby yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera nzikiriza kankupuleyingireko katono ku bigambo nga bwenva ku story eyo tweyongereyo Munnayuganda amanya Ruby ngenda kubasaba politics tusooke tumuteeke mabbali nebino byakutaasa bulamu big size Bebe kulumana oli musajja wa kabi nnyo ondazeeko loboyi ondaze nti oli muzadde ate olumirirwa Munnayuganda ebyokunyizibwa obitadde mabbali politics omutadde mabbali n'osalawo otaasa obulamu gwe naali olabanga kano kaposti katono n'ekyamaanyi nnyo n'omuntu abadde tamanyi kati ategedde nti Sami mulwadde abantu abalala munaatusonyiwa okubesibako nga temutwagala mwana guno mwezi mulamba kati era mulinda akutuke munyige RIP mujje ku maziika ge muwe speech nti abadde musajja mulwanizi wa ddembe wa ggwanga abadde musajja mulungi ensonga ezo kisinziira munnange gwe oziraba otya zogereko okusinziira gwe wootudde woolabira ebintu bino gw'oziraba otya kale njagala tuveewo awo olunaku olwaleero Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu atambudde n'agendako mu kuziika
abadde mu bitundu byawa agenza okuziika abadde mu bitundu bya bayitayo wa Sanika village yes Shanika village mu Nankoma bannange Nankoma sub county jagenze maso n'okubanga aziikiddeko mukwano gwe mukwano gwe afiiriddwa nnyo omwami ono yafiirwa mukyala we omwana abantu balinga basatu kumpi mwaka gumu oba gumu n'ekitundu so owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yawuubyeyo olubu lw'ekigere n'asobola okubeera wamu n'abakungubazi n'okumuwerekererako omuntu we kale kitalo nnyo nnyini ddala mikwano gyange bwe mba nga nvuddeko awo ne Babiitungo Kyagulanyi naye yafiiriddwa mu kampu ye oba ttiimu ye eya Babi Kyagulanyi tiimu Babi Kyagulanyi yafiiriddwamu omwana yafiiriddwamu omuvubuka so amawulire si malungi bonna tubasaasira nti Mukama Katonda abagumye ayongera okubeera nga abagumya abafudde abawe ekiwummulo eky'emirembe ekitangaala kibaakire eky'olubeerera bantu basonyiwe ebyabasobako nga ffenna abasigadde naffe bwe tutali batuukirivu tutambula ne jjajja mu malansonga mu ngeri emu ne Aji Abudungabo munoonyeko ku namba y'essimu mukwano gwange ebeera waawo njagala tuveewaawo tugende ku nsonga ya mwami Museveni tibahabulwa kaguta taata w'eggwanga lino nga yali kwata mwaka gwa 1986 okutuuka okuva ku olupaka olwaleero yalivuga era yalitwala ampuliriza nabuuziza ekibuuzo ne ŋŋamba General Museveni ddala Uganda agyagala oba tagyagala osobola okgenda mu comment section gwe noŋŋamba ekikyo agyagala oba tagyagala omanyi waliwo ebintu ebijja ne weebuuza nti omukulembeze gwe tulina ddala ensi agyagaliza ebirungi oba tagyagaliza ogenda n'otunuya ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ng'atambula eyo n'owulira ng'abantu bakolayidinga n'owulira minisita Robina Nabbanja ng'ayomba oyo taddamu okutambula naye nga gy'alaze abasawo bakaaba abasomesa bakaaba nga beetaaga oba oliawo obuyambi obw'enjawulo ono bw'ayitayo mu ngeri ya kusupervisinga oba kulaba kyekyetaagisa ajja ategeeze gavumenti nti kino kiri bwe kiti ate ne bamukuba enkokola wenzijira ne mbuuza ddala mwami Museveni eggwanga alyagala lino eggwanga ddala alyagala nze ebimu mbitunuulira ne mbyebuuza ne ŋŋamba mwami ono ddala ekituufu ki kubanga noonya ekisuubizo mwami Museveni kye yali akoze ddala ne kituukirira ne kimbula enguudo bwe tutunuulira enguudo eziri mu Uganda ogwawo ekigwo enguudo bazikola mu bibira eyo bwe tunuulira capital city Envundu ewunya n'okuwunya tambula genda Salaama jangu wano mu kibuga wakati otunuulira olabe ekiriwo enguudo zirimu ebinnya biringa ebigende wa Walumbe Ttanda amalwaliro kale kwegamba weewuunya ebintu bingi by'osobola otunuulira n'ogamba nedda eno si ensi mwe twagala okuwangaalira ate n'ekirala nti omufuzi ali mu kufuga Uganda ekiseera kino atambudde eggwanga alifugidde ebbanga Bapombe Magufuli bafuga ekisanja kimu ne bateekawo enkyukakyuka Idi Amin Dada yafuga emyaka gyali 8 tuleme kwewugulaza nga tugamba nti ebyamini tubize ebbali n'ebyabano tubize ebbali ekituufu kiba kituufu emyaka 37-38 eggwanga singa by'olikoledde matabuta ni amazima matofu gali nti tewali ebyenjigiriza bifu kwegamba amalwaliro mafu agriculture mufu kati baddidde amagye ge gakola ku buli bintu weebuuza munna Uganda wawaganyulirwa mu nsi ye nga buli kiseera tugenda maaso n'okuba nga twewola sente zeewolebwa teziri like fe tulina zizzaayo naye nga bezikola tebiriiwo mwami Museveni ddala alina kyakoledde eggwanga njagala mukwano gwange ontereyo obubaka tulonde kale tusooke tutunule tugambe gwe njagala onkuŋŋaanyize tukuŋŋaanye ku birungi mwami Museveni byakoledde eggwanga takoze bibi byokka wabula takoze birungi like ebirungi akozeewo
ebitonotono niye okusinziira ku bbanga lyabadde mu buyinza nsuubira kyandibadde kisukkiridde ayinza obutamalayo byonna naye enteekateeka z'ayina ku kuwummula kw'entebe oba ziriwo ddi oba yagendako ewamutuula ku ngo n'amugamba ssebo lwoliva ku bukulembeze lwofa byonna obyebuuza n'omala n'obirekaawo bara anyway njagala kubasiibulira wano nsaba mukama katonda abankuumire mubeere bulungi mwekuume olunaku lwokera ku makya n'omanya nti n'olina ekirwadde mubiri ne bw'onaabeera ng'oli mulamu mukwano gwange obulamu bwo tebuliddamu kubeera kyekimu kati kirungi weekuume osobole okubeerawo nga weefiiringa kubanga buli wofuna endwadde mu mubiri obeerawo ng'oli mulamu otambula naye ezimu bakulimitinga tolya kino tolya kiri bino toddamu bikwatako bino bireke kati kirungi nnyo ne weekuuma okusobola okwetangira ebiyinza okuva mu ekyo yenze Sajjime omukutu oli ku DPTV Uganda tutambula ne Aji Abudu Ngabo mulombi wa dduwa munoonyeeko gwayagala okukulombera dduwa teweesibaako nnyanja ya bizibu munoonyeeko Aji Abudu Ngabo musobole okuba nga mutambula mwenna asobole okuba nga ate akujja mu bulamu obutubidde akutuuse mu bulamu obwabawejjere saba mukama katonda omulungi ow'ekisa atakuumira mpeera akuume Uganda akuume ggwe nange tubeere nga tuli balamu tulabe ku byannaggwa n'ebiribeera mu nsi eno nga abakulu bavuddeko peace and love Uganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Ayagala Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Ayagala Holdings Uganda Limited webali okukuyamba gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku nnamba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku nnamba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel jjukira ye ffe ba Ayagala Holdings Uganda Limited have it all.